recently Sheikh Kiti yavudde nabeera ng'ate akola remarks ze era ng'ono yavuddeyo n'ategeeza nti yandyagadde okubeera ng'ate alaba ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'asiramuse era nga kino teyakikoze mu mbeera mbi oba teyakikodde mu mbeera mbi naye ng'omuntu yenna like ng'omusiraamu abuliira obusiraamu yavudde nabeera ng'ate ategeeza nti yandyagadde okubeera ng'ate alaba Kabaka ng'asiramuse era ng'olwamaze okubeera ng'ate yakola akatambi kano kasobodde okubeera ng'ate kasaasaana era ng'abantu ab'enjawulo batandise okubeera ng'ate munnange bakafunamu feelings ez'enjawulo oluvuddeyo nebabeera ng'ate munnange bamulumbagana era nga mwabo mwe mwabadde n'omukulu amanyikiddwa nga Muzeeyi Magala era nga Muzeeyi Magala ono amanyikiddwa nnyo okubeera ng'ate abaana baako ensonga ez'enjawulo naddala ez'obuwangwa zizatera okubeera ng'ate ayogerako era ng'ono mu bigambo bye tebyabadde biwoomu byeyasobodde okubeera ng'ate aweereza Sheikh Kiti era nga nasobodde okubeera ng'ate bikutuusaako awo omusajja yayogedde ebigambo ebinene yayogedde ebigambo bingi nnyo era nga n'amulabula n'amugamba nti gezako obeere ng'ate oddamu okubeera ng'ate oyogera Kabaka nti ave yasiramuke ekinaddako tojja kubeera ng'ate munnange okyagala era nga yavudde nabeera ng'ate atiisatiisa ebigambo bingi kyokka teyotogera ssaawa eno Muzeeyi Magala si birungi n'akamu era nga ensi erabika emwefuulidde abantu bavuddeyo babeera ng'ate munnange bamulumbagana olw'ebyo ebigambo bye yasobodde okubeera ng'ate ayogera ku Sheikh Kiti. Njagala okubeera ng'ate kuterawo ensonga ezo oyongere okubeera ng'ate olaba biki ebiri mu kubeera ng'ate bigenda mu maaso saidi ze wansi awo nawe ojja genda obeera ng'ate otuwa endowooza ku nsonga nga bw'ogenda okubeera ng'ate oziraba naye nga bannange byo ebintu si byangu n'akamu. Sheikh Kiti musoma wa dduwa ku namba z'essimu zita WhatsApp ku sitika z'omufuna ate nga nakutegeeza ne muba oli w'eggwanga ono gye alina engeri gy'akwasaganyamu ensonga ze so mufune buli kimu kijja kubeera ng'ate kikutambulira bulungi nnyo malira disana katusimbule naki ekiriwo akadde kano ku nsonga ddala byeyasobodde okubeera ng'ate ayogera ku Sheikh Kiti ki ekiriwo akadde kano temvaawo Sheikh Kiti ddamu ogambe Kabaka asiramuke munantenako mitwe nga bwe mujagala ddamu okyogere bwe toobaana bulungi nnyo ebyo by'otoobaana ng'emabega w'enkoko ogambe nti Kabaka asiramuke oba yagamba omusiraamu gw'omusinga ebirungi nga ne muluka gy'ovuga baakusondera nsondere ddamu okyogere okiyise mu kamwako ogusembayo ogwo otegeere nti ne nnabbi wammwe avumwa nze nkubuulira addemu ebyo byatoobaana mbadde manyi nti nno wano tugenda kusolvinga kino kyenjagala bakitegeere nti ye Kabaka bamwesonyiwe Obuganda babuveeko abantu okutwagazisa abantu ffe obaagazisa okuba Abaganda twakola birungi abantu ne bafuuka Abaganda kitegeera Kabaka bamuvuma bamulanga ki Sheikh Kiti yagamba yakulira emisambo ne guba musango ki akulira emisambo ye Kateebe ye kyatamanya ayogera kyaki akulira emisambo ye Kateebe amugamba okusiramuka ku ki lindako abalina omugamba jjajjaawe waali Nakibinge omanyi lwaki bateekawo ayirako ey'okwaniriza nti Katikkiro yayaniza Kabaka bwe bali kyekitibwa mwaja kati Sheikh Kiti n'obwaseeka bwe ng'asula ne mu nju eterina pulasita avuga n'emmotoka ensonde ogamba otya Kabaka asiramuke ffe ejjana lwaki mujagaza abangi eneebanyigiriza mwe mwennyini mukole ebyo batwala mu jjana mufune gaapu ennene bw'olyetooloola ennyo ebigendererwa byabwe oli kitegeera nti ekiboogeza si bulumi wabula baliko bye bayonoona. Nasomesa ku kye bayita system ebirala byonna byemonkoolereko naye togezanga ne weemonkoolera ku system ki gye nnali njogerako ze institution z'eddiini ze institution z'obuwangwa ezo zireke kubanga mwe tufugikira abaana era mwe tuteegedde eggwanga ery'enkya. Eggwanga kye ki? Eggwanga lya be bantu wabula mu bantu abangi mubeeramu abantu beba abaakuzibwa batya under which system mwe baba bakuliza ey'ebyobuwangwa n'ey'ebyeddiini naye mutandise okuggula emiryango egyali emiggale
mutandise okubuuka ensalo zammwe nga mwefudde abaliko bye mulumirirwa. Kyokka ng'ate mukikola kagendeere okwonoonera ddala ensa mu ggwanga. Abaana edda baafugikwanga era tewali mwana yazaalwanga n'atafugikwa. Abamu baafugikiranga mu byobuwangwa, abalala ne bafugikira mu ddiini. Y'ensonga lwaki omwana baamukoleranga akiika, kyokka bwe yalinga yakazaalibwa n'ayaziinirwa, oyo n'akula nga afugikiddwa mu ddiini ey'Ekiyisiraamu. Ku sayidi y'Abaganda baasimbanga ekitooke kya Nakitembe ne bakufugikira omwo, era waabeerangawo n'omukolo ogw'okwalula abaana. Ekigendererwa ekikulu mu kyo baana kubakuza nga bafugikiddwa, kubanga omwana ataafugikwa takuzika era talambikika. Naye emiryango gyonna mugiggudde. Abaana buli kye baakula batya batandise obutakitya, era omwana bw'ataate kuvuma Allah, omwana bw'ataate kuvuma omutume Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, kikyalitya. Omwana bw'ataate kuvuma Ssaabasajja Kabaka, kikyalitya. Institutioni zonna mwe twakulizanga abaana, mwe twalambikira abaana, muli mu kuzisaanyaawo, naye feelingi ze mukozesa okuzisaanyaawo mwefuula abalina be mulumirirwa. Sayidi eri n'ekasukira eno ne sayidi eri n'ekasukira ey'eno, okukkakkana nga bonna bawangudde ate nga bonna si bawanguzi, kubanga wakati mu kwekasukira ebigambo buli sayidi ebaako byetta ku sayidi endala. Naye bw'olyetooloola tebuba bulumi, wabula babeera baliko bye bayonoona. Muzeeyi Magala, ekikutuyisa muzeeyi si lwakuba oli mukulu nnyo okaatuuse. Ekitiibwa ky'obwa muzeeyi kyakuweebwa olw'ebikufuluma ebyali eby'ekintu ekikulu ebisukka ne ku myaka gyo, kubanga n'abakusinga emyaka si bangi be tuyita muzeeyi, naye gwe tukuyita muzeeyi olw'ebikufuluma oba ebyakufulumanga. Ensonga yonna bw'ebanga ezze ng'erimu obuwangwa, ng'erimu eddiini, gikwate nga muzeeyi singa kifeesi. Nkiddamu, ensonga yonna bw'eba erimu obuwangwa oba eddiini, gikwate nga muzeeyi so singa kifeesi. Otherwise enkwata gy'okwata ensonga eriko byeyonoona. Nze Kamwa Koogera nali nnyimiriddeko ne nnyambalira basheeyi abaali batandise okugufuula omugano ogw'okuvvoolanga Ssaabasajja Kabaka n'okukkakkanyanga ekitiibwa kye, kubanga namanya balina bye bayonoona oba balina system gye bayonoona. Muzeeyi Magala saagala obeereko by'oyonoona. Nkiddamu, Muzeeyi Magala saagala obeereko by'oyonoona. By'oyonoona biyinza obutakwafekitinga naye bijja kwafekitinga abaana bo. Tuli community nga bwetabaamu baana bansa abaakuzibwa, bajja kuba abaana b'obutayimbwa, kubanga bingi bye tuleka olw'ebitukoleddwa. Mu bitukoleddwa kino n'okikuulamu noga nkirese kulwalira.
era bingi bye tuleka olw'okubeera tuli baganda. Muga omuganda aswala ate omuganda aswalira. Saagala muzannye politikisi wammwe mu madiini. Saagala muzannye politikisi wammwe mu buwangwa. Ng'abasaanyawo Buganda mu gyenkaaga bwe bajjanga ababulumirirwa. Oyinza ossaanyaawo ekitiibwa ky'Obuganda mu kwefuula abulumirirwa. Waliwo endwadde ze tutungira mu sweta nga si za lukale. Muzeeyi Magala bw'ojja n'ovuma omutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'okuba empulirayo kyekugambye nga bw'olaga ensi, ojja kuba ogguddewo omulyango nti bali bavumwa. Kyokka ng'ate ne sheeyi yenna ali eyo lwakuba kati aba TikTok bangi avuma Ssaabasajja Kabaka, ojja kuba oyina by'oyonoona. So ng'ate institution ezo bbiri, Obusiraamu n'Obuganda, bicontributinze kinene ku nsi eno oba ku ggwanga lino. Abaana abaakulira mu maka g'Abahaaji ne bwe mubasanga eyo, naddala ab'omu mabegako komandooza mu gy'ekyenda, naye mubasanga eyo bakola ebintu ebibafuula abaana b'Abahaaji abaakuzibwa. Batera okubeera abaana ab'empisa, batera okubeera ab'amazima, batera okubaako bye beerekereza ne baba banyiize batya, era tebatera nnyo kozesa nnimi ziwemula. Kyokka nga n'abaana abaakulira mu maka g'Omuganda omutuufu, abaana abo baateranga okubeera n'empisa. Era bwe wasanganga Omuganda Omusiraamu gwajabagiranga, omuntu oyo yateranga okubeera complete. Bwe wasanganga Omuganda Omusiraamu, omuntu oyo yateranga okubeera complete. Kati institution ezo ebbiri n'endala zonna gye ziri muzeesonyiwe. Si ggwe abuulira abantu embuulira y'enjiri yaabwe, kubanga ensonga gy'owa teriimu. Saakulaba omuvubuka omu atyoboola Namulondo, saakulaba era saawulira ddoboozi lyo na bukangufu bwalyo okutuuka ku kino, naye oli yasabye Ssaabasajja asiramuke kusaba it's a request. Ani agenda mu nnyanja okuvuba n'ayagala avube mukene? Ani atayagala kudda ng'avubye big fish? Ng'era ne Ssuuna bwe yasiramuka, ng'era ne Kalema bwe yasiramuka, tekitutuuseeyo gye tutuuse. Nja kumanya Nabbi avumwa ne balaba ekkubo yamuvuma. Nsigo kyeyo gye musiga? Era lwaki emiryango gyonna egyali emiggale mwagala okugiggula n'okulaga abaana ti byonna bye twabakuza tubatiisa nti wano tewakwatibwa, kati batandise okukwatawo? Ate nseepiira nnyo mu bantu ab'ensamwattu, nseepiira nnyo mu bantu abakulu. Ebigambo bya kiti sinnabiwuliriza, sijja balimba ebya Sheikiti, naye ate okusinziira ku Muzeeyi Magala kyayogera, alaga yagambye Kabaka asiramuke. Muyakisekkwa guvunaana gutya ogwo? Kyona agambye asabye Ssaabasajja asiramuke. Bwe guba musango oba oloopya otya? Neefuuka nno discussion, ne tutuuka n'okwetemamu ebiwayi kubanga yakutte kubulira buli sensitive naye ng'erina abagichampioninga.
ddamu ovuma omutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Bw'oba musajja naawe ddamu okasukire Ssaabasajja Kabaka, waba masheyi muddemu mukasukire Ssaabasajja Kabaka, ne mukkakkana nga tetulina we tutuuse nga twonoonye byonna ebibaddewo. Ng'oluusi eddagala libadde butamira ddagala, naye ng'eddagala kati tetuli mukumira lisajjula mbeera lyonoonera ddala, kuba tuli mu mulembe ogw'abajeemu. Era ogunoonya ensonga lwaki guyina okujeema, temuguwa nsonga. Nkiddamu, temuguwa nsonga lwaki guyina okwonooneka, lwaki guyina okujeema. Bye mwasangawo mubireke, bye mwasangawo mubireke. Ne bw'oba osazeewo kubibuulirako, bibuulireko mu ngeri eri sensitive. Nagaana abaana okuvumanga bannaddiini, si nsonga bakulemberera wa Lubaga, bakulemberera wa Namuŋŋoona, bakulemberera wa Namirembe, Kibuli oba Kampala mukadde, mubaako bye mwonoona. Bw'olumba Mmengo mu ngeri etali ya kikugu ng'omuwabuzi, oluusi oba oyiko by'oyonoona. Ffe tuba n'ensonga oluusi n'abakulembeze ab'eddiini, oluusi ne bakatikkiro ab'amawanga, naye nga bwe tubalumba tubeerako bye twonoona. Temwonoona sisiteemu nfugukirwa nsi oba baana bansi, mugiveeko. Ate n'ekirala, waliwo ebyobufuzi ebizannyibwa mu madiini n'amawanga, mukikomye embagirawo, mukikomye embagirawo. Ayagala okufuga n'ayagala okunyweza obuyinza, toteekawo ntalo. Osobola okukozesa eddiini ng'Obukatuliki okuyisaawo ebibyo, oba osobola okukozesa Mmengo okuyisaawo ebibyo, ne making sure toyina kyoyonoona. Meaning kozesa bulungi institution ezo nga toyina kyoyonoonye, kuba gwe ayagala okukuuma obuyinza obukuuma buli mu bantu. Naawe ayagala okujja mu buyinza bw'oyagala okufuga be bantu. Njagala ofuga abantu abafugika, era abalina emirandira gy'okufugibwa, era abalina gye babagambirako. Wano nosanga Mwai Magala Junior nze muwagira ku kikumi ovuma sengaawe. Abo abantu tebatubeererawo. Mukwano nabagamba toleeta feelings zo mu nsonga eri sensitive. Ffenna tulina ensonga mu maka, mu baatuzaala, naye tetwagala siga nsigo nti senga avumwa. Kubanga olwo oluggi bw'oluggula, bangi abalina ensonga ne bassenga baabwe. Bwe baba baakukuza bubi nga baakutulugunya mira ku lwa generation ezijja ne ku lw'eggwanga. Kati ey'amaka mwavaayo, ofunvubidde eno ku ludda lwa Mmengo eri kasukidde Obusiraamu. Ne mu Basiraamu
wajja kuvaayo abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.